Buli lukya ebidduka ebipya ku maaso g'Abannayuganda byeyongera ku nguudo naddala ez'omu kibuga Kampala nga muno mulimu ne buppikipiki oba boodabooda ezaakazibwako erya tukutuku. Olwaleero mu mboozi yaffe y'ebyentambula n'ebidduka tutunuulidde enkola ya buppikipiki buno n'engeri gye bwawukanamu ne ppikipiki endala eziri ku nguudo wano mu Kampala. Kanyike Kiviiri omu ku baasooka okutuusa buppikipiki buno mu Kampala ng'ali wamu n'abayindi abamuyambako okubutuusa kuno annyonnyodde ebimu ku bintu eby'enjawulo ebiri ku buppikipiki buno wadde nga bugwa mu kkuwa lyerimu ne ppikipiki ezikola omulimu gwa boodabooda. Ekyenjawulo kyeyina wansi erinayo buleeki yokka ate ne baba amagulu gonna gaamenyeka nga buleeki tusobola ogiyiiya n'eyidda mu mikono kubanga ebisigadde byonna biri mu mukono, omuliro, kuraaki ne giya byonna bibe ya mukono baabikola mu mukono, so esobola ovugwa esaha esobola okuvugibwa omuntu omulema. Kiviiri atubuulidde gye bajja ekirowoozo ky'okutandika okutuusa buppikipiki buno nga baakikopa okuva mu nsi ezituliraanye okuli Nigeria, Kenya n'endala n'ekirowoozo nti ne wano busobola okukola. Nagisanga mu kampuni ng'abayindi bagitambuliramu nga bajja ku mulimu nga ndaba biseera by'enkuba bajja n'ebyomusana nga tebakosa. Tugamba ne wano ewaffe busobola. Buppikipiki buno bwakamala emyaka 3 mu ggwanga okuva lwe bwaleetebwa mu mwaka gwa 2014 wabula ng'essuubi lyabwo okubeerawo balina ttono ddala oluvannyuma lw'okulemesebwa okuweebwa layisinsi ebukkiriza okusaabaza abantu nga bagamba nti bulina kutikka migugu gyokka. Era bwe tugendako mu minisitule ya Wakisa egamba nti tebajja tuwa PSV olw'okuba nti bajja bakuba bongera omugotteko mu kibuga. Ayongeddeko nti abayindi baabasiba akawero ku maaso ne babaguza buppikipiki buno nga babasuubiza okubayambako okufuna layisinsi kyokka we batandise okubagobaganya nabo ne babeefuulira. Twateesa ne tukola endagaano n'omuyindi nga pikipiki eno egenda kuba evugibwa looni ekitono ennyo omwaka gumu, naye oluvannyuma lwa minisita wa Kampala okuyimiriza mu tukutuku zino okukola twamala omwezi mulama nga tetukola. Wetuzzeemu okukola twakakolawo wiiki 2 omuyindi yatandise kukwata pikipiki z'abavuzi ng'ayagala tusasule ne ziri wiiki 4 zitaakola ki zetutakola. Buppikipiki buno businga kwettanira bagwira ng'abayindi n'abasomaali okubutambuliramu ate nga batono ddala mu ggwanga kyokka bannansi tebannabutegeera ate nga gwajabagidde we batandise okubugubaganya. Bwe tubeera ku mipiira gyaffe ebiri n'oba wagiyiza eggulo abasaabaze obafunirawo n'oba wayingidde eggulo ku stage naye tukutuku w'ogiteera ku stage kati nga wane wange wenkolera oyinza okuzibya olunaku nga tolina muntu gw'okoze eki gw'otutte. Abamu ku babutambuliramu bayogedde obulungi obuli mu buppikipiki buno era ne basaba bikikwatako okubuwula okusaabaza abantu kubanga bo bayamba naddala abakyala. Bw'oba otudde wano ku tukutuku obanga otudde bulungi nnyo ng'omukyala w'abeera. Situganye kale batuseeramu naye okusinziira entambula gye batambuzaamu batuvuga bulungi. Sekate Hamza omu ku babuvugira mu Kisenyi agamba nti balina obuzibu nti abasaabaze b'obuppikipiki buno batono ddala ate nga mu kiseera kino bavuganya n'Abasomaaliya abayingira omulimu gw'okuvuga tukutuku nga kino kibalemesa okufuna ssente ate nga babufunira ku looni nga kati zibali mu bulago. Naye mu kuwayo ssente nnyingi agreement zitwakolanga tebaasobolanga kutuwangako kopi be basigazanga kopi. Abbe Kigongo ssentebe wa stage y'omu Kisenyi atubuulidde engeri buppikipiki buno gye bwawukanamu kubanga bulimu ebika eby'enjawulo okuli Bajaj, Piago n'ebirala. Tulina mode ya sooka ey'akatooki nabawo mode awe eddirira ey'amataala nga gaawuka amataala abiri ne nga gaawukana mu makati. Asabye gavumenti okuvaayo eyamba abavubuka abali mu mulimu guno ogw'okuvuga tukutuku. Lindirira ku Lwokutaano olujja ng'ab'obuyinza bakunnyonnyola ku tukutuku zino. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.